Tebinnaggwa agambibwa okulibwa Pastor Bisiyaga ayongedde okuleeta obukakafu. Ago n'amala gatukuleetere mawulire gaffe agatalinda ku Magala TV. Tulokkalire. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Gye buvuddeko twakulaga emboozi y'abavubuka abakwatibwa ne bavunaanwa emisango gy'okusaalimbira ku kkanisa y'omusumba Pastor Kayanja. Bano olwaleero bakomezeddwawo ku kkooti ento e Mengo okutandika okuwulira okwewozaako kwabwe. Wano omuvubuka amanyiddwa nga Labibu Khalifa ow'emyaka 22 yasoose okuyingira akaguli okwewozaako ku misango egibavunaanwa omuli ogw'okusaalimbira ku kkanisa, okwonoona erinnya lya Pastor Kayanja. Wabula omuvubuka ono yeewunyisizza kkooti bw'atutte essaawa 6 nnamba ng'awa obujulizi obulumiriza Pastor Kayanja na butya bwe yatuukamu okugenda ku kkanisa ya Pastor Kayanja n'okutuuka okukolebwako ebikolwa eby'ensonyi biyita ebisiyaga. Khalifa ategeezezza kkooti ebadde ewulizibwa omulamuzi Adamu nga bwe yalatambulatambula mu bitundu by'Ebugoloobi ng'agenda okubaako by'agula, kwe kusanga omuvubuka gwe yamanyako erinnya lya Joshua eyamwetegereza okumala akabanga. Oluvannyuma omuvubuka ono yajja ewali Khalifa n'amusaba okumuyamba kugula amasannyalaze nga ye bwe yali tamanyi kugula ng'akozesa essimu, era n'amuwa ensimbi omutwalo mulamba. Wano Joshua yabuuza Khalifa amannya ge era bw'atyo n'agenda ku mmotoka ye, ne Khalifa ne yeeyongerayo okugenda okugula bye yali ayagala. Wabula bwe yali amalirizza yaddamu okusanga Joshua ng'akyamulindiridde ewaali emmotoka ye, era Joshua n'addamu n'amuyita ne bayingira emmotoka ne beeyongerayo. Bombi nga bali mu lugendo, Joshua yaggyayo essimu n'atandika okuzannya muvi z'abavubuka nga bali ku kkanisa nga bazannya omupiira n'ebintu ebirala ebisikiriza omuntu yenna. Era wano Joshua yambuuza oba nandyagadde okubeegattako. Wano Khalifa agamba nti yamutegeeza nga bw'ali omuyizi era olunaku ye asobola kufuna lwa 6 lwokka ate alina okumala okufuna olukusa okuva ewa kojjaawe. Oluvannyuma bano bawaanyisiganya amanamba g'amasimu. Khalifa agamba lumu yakubirwa Joshua era n'agenda okumusisinkana nga wano yamusanga mu kkanisa, wabula agamba nti ono yamutuuza ku mwanjo. Oluvannyuma lw'ekkanisa, Joshua yabuuza Khalifa nti singa afuna omukisa ogusisinkana omusumba Kayanja kiki kye yandimubuulidde. Wabula Khalifa yamwanukula nti tewali kuba ye musajja musiraamu atalina kyayagaza musumba, nga ne Bayibuli ye gye yandimubuuzizzaamu ye talina kyagimanyiiko. Khalifa agamba nti wano Joshua yamutegeeza nga bw'alina okugenda naye akole ssente. Khalifa agamba bwe yawulira ku ssente naye n'asitukiramu. Wano Joshua amutegeeza nga bw'alina okukoma ku Lwomukaga lwa Ssabbiiti ejja nti musumba Kayanja lw'abeera n'obudde. Ayongerako nti Olwomukaga olwatuuka yabukeereza nkokola okugenda ku kkanisa y'omusumba Kayanja, ng'ono Joshua yamutwala butereevu ku ofiisi y'omusumba gye baasanga omusumba Kayanja, era musumba n'abuuza Joshua mugenyi ki ono gw'ondeetedde. Joshua n'ayanukula musumba nti ye Khalifa. Oluvannyuma Joshua yateeka olusisinkana musumba lwe yayogererako ne Khalifa, nga muno Khalifa yeeyanjulira musumba ebimukwatako. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno musumba yakwata ebbaasa eyalimu ensimbi mu ddoola era n'amubuuza gye yali adda. Khalifa n'amutegeeza nga bwe yali agenda okuddayo eka okusisinkana kojjaawe. Wabula musumba n'amutegeeza nga bwe yali ayagala okuddamu okusisinkana Khalifa enfunda eziwerako. Wano Khalifa ategeeza musumba nga bw'atalina ssimu kw'asobola kwogerezeganya naye. Omuzadde oba essomero weetaaga omuntu omutuufu ow'okutambuliza abaana bo ku ssomero. Kankwanjulire Safety Transporters nga bakugu mu kutambuza abaana okubaggya waka okubatuusa ku ssomero gye basomera. Oba essomero ng'oyagala okutwala abaana okulambula, weekwate aba Safety Transporters gw'abeetaaze ng'oli mu bitundu bya Kasubi, Kawaala, Namugongo, Makerere, Nankulabye, Lungujja, Masanafu, Lubya, Munaku, Bakuli, Mengo,
Lubaga, Safety Transporters basangibwa Kasubi opposite Light the World Kindergarten Primary School oba bakubire ku ssimu zino wammanga noti 788 46 58 noti 4 oba noti 788 25 84 18. Mu ngeri y'emu Musumba Kayanja yategeeza Khalifa nti eky'okumufunira essimu kiri layisi wabula ekya laputopu kyo kyakulindako. Bino byonna byaliwo mukadde abasomi nga bali mu luwummula wabula wano okusoma bwe kaddamu olwo obudde obw'okugendanga ku Miracle Center ne bukendeera n'atandika kugendangayo lwa mukaaga lwokka. Khalifa agamba nti lumu yakeera ku Miracle Center n'asanga Musumba atambula n'abakuumi be n'amusalako newankubadde abakuumi bagezaako okumuziyiza wabula yasobola okutuuka ewa Musumba n'amujjukiza nga bwe yali amusuubizza essimu n'ebirala. Era wano Musumba Kayanja yalagira omuvubuka ategeera ekiseke erya Gerald okutwala Khalifa mu ofiisi ye gye baba boogerera. Ono agamba nti yaddamu okwogera n'Omusumba omulundi ogwokubiri nga wano Musumba yasaba Khalifa okugenda okutendekebwa mu ttendekero lya poliisi ery'e Kabaalye newankubadde Khalifa nga yagezaako okuwalira wabula Omusumba n'amukakasa nga eno bw'ajja okufunira mukisa okusinga n'omukulembeze w'eggwanga nga guno guba mukisa munene nnyo mu bulamu bw'omuvubuka nga Khalifa. Oluvannyuma yatwalibwa okutendekebwa wabula ng'okutendekebwa kuwedde omukulembeze w'eggwanga teyalabikako ekyayongera okubennyisa emitima. Oluvannyuma baakomawo e Kampala wabula ne basanga nga ennyumba mwe baali basula yakyusiddwa wabula lumu omuvubuka Peter Sserugo yamuyita n'amutegeeza nga Musumba bwe yali amunoonya wabula ng'amasimu ge tegaliiko. Wano baagenda mu ofiisi ya Musumba wano nga Musumba yabuuza Sserugo nti kano nkakuweemu mmeka? Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Era Sserugo n'aweebwa ebbaasa eyalimu obukadde 3 newankubadde Khalifa agamba teyasooka kutegeera bye baali boogera wabula oluvannyuma Musumba yasembera ewaali Khalifa n'amuwahaaga n'amutegeeza nga bw'amaze okumusasula nti era kantu ke. Ono agamba nti oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi 9 Musumba Kayanja yaddamu okumukubira essimu era n'agenda okumusisinkana ku kkanisa wabula yasanga Musumba Kayanja akyali mu kkanisa naye n'amulinda ng'oluvannyuma Musumba yasindika omuvubuka Hassan Ssebulime okunona Khalifa era ne beesisinkana mu ofiisi y'Omusumba. Khalifa asiigidde kkooti ekifaananyi kya ofiisi y'Omusumba nga bw'efaanana omuli n'omufaliso awamu n'ettawero ezikozesebwa emirimu egy'enjawulo. Muzadde munnange teri kyabugagga ky'oyinza kuwa mwana wo okuggyako okumutwala mu ssomero eddungi. Light the World Kindergarten Primary School ly'essomero w'oyinza okutwala omwana wo. Bano basomesa abaana okuviira ddala ku top kirasi okutuuka ku kibiina ekyokusatu. Bayigiriza abaana kompyuta n'ava buto ng'amanyi ekyokukola. Balina ebyokuzanyisa by'abaana omwana n'alemwa kwetamwa kusoma. Bano balina n'emmotoka ekima abaana n'okubazaayo nga bamaliriza okusoma. Light the World Kindergarten Primary School basangibwa Kasubi gw'abeetaaze bakubire ku ssimu zino wammanga 0757 97 799 98 oba 0760 89 33 35. Oluvannyuma lw'akabanga Musumba Kayanja yasembera ewaali Khalifa n'amuggyako amasimu n'amulagira n'okwambula t-shirt ye nga n'ekyaddirira Musumba Kayanja kwe kutandika okulomansinga omuvubuka nga bamubuuza oba mu kutendekebwa baafunirawo obuvune bwonna ekyaleetera Khalifa okufuna ensisi.
Kalifa agamba nti oluvannyuma Musumba Kayanja yaddamu okufuna ssimu ye n'ateekako TV n'etandika okulaga obutambi bw'ebisiyaga. Wano Musumba yamulabula nti byonna by'alaga mu kadde kano byali bikoma mu ofiisi. Kalifa bwe yagezaako kwemulugunya ku muvi Musumba z'ataddeko, Musumba kwe kumwanukula nti ye yazaalibwa nga musiyazi. Kalifa agamba nti bwe yagezaako okujjukiza Musumba nti mujja alina amaka, olwo Musumba kwe kutandika okwogera mu nnimi nga bw'asembera n'amukwata ku bisambi. Wabula omuvubuka kwe kwongera okwesammula Musumba, naye era tekyamutaasa. Ono agamba nagezaako okudduka, wabula oluvannyuma ne nzijukira nti engoye zange nzirese mu ofiisi ya Musumba. Ekyamuwaliriza okuddayo mu ofiisi, bwe yagezaako okusaba okuggyayo engoye, Musumba kwe kumubako omukono era n'amutegeeza nti yandiba ng'akifunye bulala. Wabula wano yamusaba ayogere omuwendo ogumugwana oba Musumba okukikola mu ngeri ye. Ono mu ngeri y'emu yagezaako okutegeeza Musumba nga bw'atanneetuuka, wabula nga Musumba byonna tabiwulira. Wabula bino byonna byakolebwanga Musumba alinga atakyategeera, era ne yeeyongera mu maaso n'okumulomansinga ko n'okumuggyamu engoye, era nga bw'amukwasa ku busajja bwe ekyamuviirako okusesema. Oluvannyuma ono yamusuubiza omutwalo gwa $, era Kalifa agamba bwe yawulira ku kya ssente z'atakwatangako, naye kwe kutandika okugonda, era Musumba kwe kuddamu okufuna essimu ye n'addamu okuteekako muvi z'ebisiyaga. Oluvannyuma yamutegeeza nga bw'ayongedde ku ssente ng'ezibadde $1 zifuuse $200 ekya $. Ono n'addamu n'atuula ku katebe nga yeeyambudde. Oluvannyuma Musumba yagenda okwerongoosa ekyawa Kalifa omwaganya okwetegeka okudduka mu ofiisi eno. Bwe yafuluma yasisinkana abasajja 3 abaali balinze mu kasenge k'abagenyi, nga bano baamubuuza mbeera ki Musumba mwali, n'abategeeza nga Musumba bw'ali obulungi, n'aleka nga bayingira mu ofiisi, era ye ne yeeyongerayo okutuuka okufuluma. Wabula nga n'atera okwolekera geeti yafuna essimu okuva ew'Omusumba ng'amwebuuza wa waali nti ajja atwale ssente ze yali amugambye. Kalifa agamba nti bwe yaddayo yasisinkana abasajja bali be yaleka bayingira mu ofiisi nga baggyeemu engoye bali bukunya, era ne batandika okwekiisinga mu maaso g'Omusumba. Wano omuvubuka Asani yafuna akasawo mwe yaggya akapiira, olwo n'atandika okusiyaga omuvubuka omulala mu maaso g'Omusumba. Wabula ekyasinga okumwewuunyisa kwe kulaba nti omuvubuka eyali asiyagibwa yali talina kyanyega, naye kwe kutandika okulowooza nti tebiruma. Kalifa agamba nti kino kyawaliriza Pastor Kayanja okutandika okugamba omuvubuka akole ebikolwa ng'abakyala bye baakola nga bali mu mukwano. Bano olwamaliriza Musumba yayita Kalifa nti gwe kano jangu wano, koje weetegereze ebibadde bigenda mu maaso, nti kati kansuubize oyize era okuze. Wano Asani bwe yakomawo ng'amaze okwerongoosa kwe kugamba Musumba nti kano kampe nkakoleko, wabula Musumba n'agamba nti kano kange kandekere, era bw'atyo Asani kwe kugamba Musumba Kayanja abakoleko bagende. Kayanja kwe kubawa amabaasa 2 era ne bagenda. Lindirira mu katundu kaffe akalala nga Kalifa kyagenda mu maaso n'okuwa obujulizi eri kkooti ku ngeri gye yayisibwamu Pastor Kayanja.
Muzadde munnange, teri kyabugagga ky'oyinza kuwa mwana wo okuggyako okumutwala mu ssomero eddungi. Light the World Kindergarten Primary School ly'essomero w'oyinza okutwala omwana wo. Bano basomesa abaana okuviira ddala ku top kirasi okutuuka ku kibiina ekyokusatu. Bayigiriza abaana kompyuta n'ava buto ng'amanyi ekyokukola. Balina ebyokuzanyisa by'abaana omwana n'alemwa kwetamwa kusoma. Bano balina n'emmotoka ekima abaana n'okubazaayo nga bamaliriza okusoma. Light the World Kindergarten Primary School basangibwa Kasubi gw'abeetaaze bakubire ku ssimu zino wammanga 0757 97 799 98 oba 0760 89 33 35.